bingi babikola bannayuganda naye ate mwattu ne beerabira nti waliwo essaawa ey'okusasula. Muganda wa Museveni amanyiddwa nga General Salim Saleh kyaddaaki United Kingdom emutaddeko envumbo oba bamukubye zi sanctions amaziga mu State House olw'ensonga nti omukulu ono akasimbi yabadde akagaba ku Pregen Media gwena gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda awo zifuna bulungi nnyo. Era nga n'olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge mawulire bannayuganda abasinga oluusi abamu ge baagala okubanga bawulira. Ffenna tumanyi emabegakaawo bingi ebize byetooloola mu ggwanga erya Uganda omuli kye bayita human rights violation oba okutulugunya bannayuganda nga tebabawa lukusa nga bo kubaako bye beekolera. Twalaba mu kalulu ka Bobi Wine mulimu abantu bangi be basiba, abantu bangi bakuba embooko, abantu bangi omwali ne bannamawulire abaakosebwa, bangi bakyaliyo ekitalya. Naye ebikolwa bino abazze babikola naddala ab'amagye bajje n'abamu abazze balagira abantu obikola baali balowooza nti bikoma wano wokka, yet amawulire gafulumira ddala mu nsi yonna. So mu mbeera eyo abakulu naddala abatuula mu bukiiko obw'enjawulo omuli European Parliament ne United Nations babaako engeri gye batunuulira ensonga zino. Era mu mbeera eyo twalaba emabegakaawo Genomu akulira CMI amanyiddwa nga Abel Kandiho kyaddaaki naye omukulu oyo bamuteekako sanctions eziri financial, sente zonna baba bazikulimitinga naddala oba oyina account mu USA bakugaana travel, ebintu byogenda mu America, ebintu byogenda mu United Kingdom bakuteekako limitation, ate nga n'ensi zaabwe ze batwala oba oyina limitation mu ezo ensi waliwo byotasobola tuukako, especially nogendayo oyinza obutasobola. So mabegakaawo yali Geno yatwala CMI Abel Kandiho, naye ate olunaku olwaleero sanctions zino zirumye mutabani wa Museveni ffenna gwe tumanyi nga General Salim Saleh oba muyite Mr. Gulu. Mr. Gulu ono ffenna tumanyi nti akutte music industry n'agiteeka mu bibatu bye bw'ati bweppa olw'ensonga nti omukulu ono atadde abayimbi ku bunkenke to an extent nti abantu abamu omuli bakakensa media bavayo ne bagamba nti ekikolwa General Salim Saleh kyakola kyakugezaako kusuula music industry olw'ensonga nti abayimbi abasinga babafuula babbeega. Ffenna tumanyi nti buli muyimbi kimu bibiri yali yeesunga agenda ggulu kusinkana General Salim Saleh, waaki yali ayina akasente ke yabasuubiza, mwattu ate abasinga tebasobola kafuna. So byebimu azze agaba ensimbi ez'enjawulo, azze akola ebintu bingi, bw'oyinza okugamba nti yasitudde banka y'eggwanga erya Uganda. Naye ekyo tekyandibadde kibyo zigaba, naye ate baziwa basayidi emu. Oba wa National Unity Platform oyinza obutafuna lukusa kufuna ku ezo ssente. So ebintu bino byonna abakulu abatuula eri mu United Kingdom bazze babiraba ne bagamba nti abakulu bano balina engeri gye bafuzeemu obubi eggwanga erya Uganda. So mu mbeera eyo ne batandika okubateekako sanctions, accounts ez'enjawulo ze balina, ebizimbe bye balina naddala mu nsi nga United Kingdom, ebintu bingi babibakugira to an extent nti tebaddamu byaccessinga yadde baba be babikola mu nsi ezo. So ekikolwa kino kibaleetedde obunkenke naddala abakulu bano ne famire zaabwe. Twalabako emabegakaawo waliwo famire emu eya Abel Kandiho bavaayo nga bakutte ebipande nga beekalakaasa olw'ezo sanctions, naye mwattu teri kyakolebwawo olw'ensonga nti bano bo baba batunuulidde ebintu bingi by'oba ozze okola bannansi oba bannayuganda otuuka extent okukuba zino sanctions. So mu mbeera eyo Abel omukulu ono amanyiddwa nga General Salim Saleh Muganda wa Museveni n'omukulu Joseph Kony, oyo ffenna tumumanyi. Emabegakaawo kigambibwa okuba nti ye yakuba abantu obubi nnyo saidi za wali mu Northern Uganda, yadde Kony yavaayo n'abyegaana n'agamba nti ebintu ebyo yali propaganda, bamusibako busibe ebintu ebyo, tasobola kutta wa Luganda oba muntu gwe, n'agamba ekyo tekisoboka. Naye UK naye emutaddeko sanctions mu mbeera eyo lwa human rights violations, naye nga
ffe ku Prejan Media twewaayo okuba nga tukusimba buli update eba egenda maaso mu ggwanga. Likinga, commentinga era subscribinge.